Dirisa Center amanyidwa nga chocolate ngabera South Africa nga zalize kayonga yafunye obutakanira tifa Lyaneza Wekawala mu lodge ya Clean Motel sange Makindi batandise okulwanagana bwe bati abaduka ya lodge ne bayita police ezebo binde bakwata okumanya kibabadde bwe batusidwa ku police center mo ngono musama tegiza nti abadde mu kilabu ezenjawulo ng'agenze okulya obulamu nga mazemi yake South Africa ngolwave kayonga yazaliwo batu nava mu gwangu kugenda okubejeyo era itamanyi kibuga yabadde atamidde nga yewunya engeri yatuse mu lodge Ola South Africa okamala mbanga ki oya obera wakale bwozze bwokomyo Uganda Lyaneza mwambali nategeeza nti yabadde ava mu kirabo okulya obulamu kwe kusanga Dirisa wabweru ng'apangisiza akamotoka n'amusaba okumuwa lifuti naye kwe kukkiriza yamusuubiza okumutwala Kawala obuli agenze okwekanga abali mu lodge Makindi yamutudde mu kasenge besanise kwe kugaana wano Sentamu yamutabukidde kwe kutandika okwennyula bwatu namusikako ensawo ye omwabadde emitwalo 30 n'engato n'ategeeza nga batalina gy'alaga era gy'ayagala kwe kusasula ssente ze. When I get some muzee, I say muzee, please, you a guy Laura and paying to Bianchi. You bring back a bag and she said, no money there. Sentamu obedda nyamaza okumukumwatulise n'akaaba ng'agamba omwala mwesiba ku ng'ayagala kumunyaga. Bwana ndeni bwana kumawanga bantu abalimi bakubonya abonye mwaje ate nkumye wona kukyalo ate mwana wangamba bona yewunyiza bwalabi Kampala engeri gyebesiba ku bantu omukyalo natumye okumulaba nga tuli kumujjawo wenatemeeza okutegera kwange even ebintu bire kubira omwana olinfuna yazze muzina akwemanyira batumumanyisa yakwanga wetaabula ku kamera wali kazikike tumina n'ebyo by'ebiswa era sijuke bwe omuntu atemera mugambo wayo byakwekumakide isera useyinya bayimakide there is go yewunyisa buli omu abadde amanyi linnya lya munne era nga yekokola sitaani okumukema okutuuka ku kino yefasiza oli muganda wange nze muganda yamutene mulodi Kampala yeyalagidde ebyo biro gyanokibidatikesausuweera Lyaneza bamuwadde ensawo ye alabe oba ebintu byemwe birina ategeeza nti mwe by'okujjako ssente emitwalo 3. Ebyo bulijjo bye mbagamba nti bonna babbi mu Uganda era bulijjo mbagamba nti mwe abasama mubeere beegendeza muleme kubeera basamaavu kubanga bannayuganda babbi bateze engalo babalindiridde. Kakati muwulirize omukyala ono gwe mulaba omusajja ono yali ali mu mmotoka ye ng'emmotoka agirimu bw'omu n'alaba omukyala ono ng'ali ku kkubo omukyala n'asemera namugamba ssebo ntwalaako nti wa sayidi z'e Makindi ye nga n'omusajja adda sayidi z'e Makindi ye n'amuteekamu n'amuvuga. Kaakati mu kumuvuga n'atuuka kaloogi n'amugamba nti nviiramu awo. Kakati omusajja mu kuyimirira okugyamu omukazi yakuba nduulu nti mu kasawo ke mubaddemu emitwalo 40. Kitegeeza omusajja ono nkuba kyeyo ayina okusasula emitwalo 40 yagala obagaana kubanga omukazi agamba azibbye. Oba kitegeera ate omukazi yali smart kuba omukazi teyayogera ssente nnyingi zitamulabika yagamba emitwalo 3 nga n'omulenzi w'ennyaanya asobola okuŋŋanya obusente bwe n'aweza emitwalo 3 singa yayogera nti ssente simanyi miliyoni 3 miliyoni mmeka baali badde bamugamba nedda tubule gye wazijje. Oba kitegeera n'emitwalo 3 eriyinza kubuuza muntu nti wazijjeewa. Kitegeeza bano bamalaaya bali calculative akakodo kali kamu. Bannayuganda mbeegayiridde mukimanye bwe mugende Uganda abantu abo bwe mulaba babbi abantu abo babapima ate omuntu nkuba kyeyotabula obeera n'amaalo engeri gy'obeera omaze ebbanga ddene nga toli mu Uganda ebintu bingi nnyo birabanga bipya n'entunula zammwe abantu omuntu aba akanyiriranyirira. Kati omuntu ono kyangu nnyo okupima ono nno ye kale kamera zaamukwata naye waliyo oli atuuka obutuusi n'akuba endulu bayaye banne ne bajja ng'amugambe nviiramu awo waapimye wali abayaye be. Kaakati ne bajja ne bakukwata ne bakukuba byonna ne babikuggyako. Bayitirivu nnyo abamu babasse abamu babarepinze ne babasiiga endwadde bayitirivu nnyo bafunye ebizibu bankuba byeyo bangi bali mu makomera. Kati ono omukyala abakwogera ssente nnyingiko ng'omusajja ono yali tazirina baali bajja kumusiba. Ediniza yabwe mbagamba nga mugamba akasajja kalabika kalimu bwezi kyalo kubanga kaakulira kalangaalo. Bw'ogende Uganda beera mwegendereza amaalo g'e Bulaaya
ag'okuteeka essimu wano ag'okuteeka essimu ku kabina simanyi osudde ebiwandiiko bye bajja kukunoonya paka lwe banaabikuwa bikome ku kisaawe Entebbe bw'otuuka wali manya nti no abantu b'ogenze babayita ba suicide. Uganda bakozesa abakazi okubba amamotoka. Uganda bakozesa abakazi okubba amabanka. Uganda bakozesa abakazi okubba ebintu. Okutemula abantu bakozesa abakazi. Era erimizaya ensonga lwaki bwembeera e Uganda olina neekulisa omukono ntwalaako emmotoka ndinyolanjeza ku mukono gwe. Mukubba emmotoka agiyige. Akakasente nonze gwabadde agenda okubba siri mwangu nnyo kubanga natamu ababbi. Omuntu alina ekisa afuna ebizibu bingi. Katonda omusajja bambi ekimukaabya amaziga nkuba kyey'omunnaffe kubeera na kisa. Omukyalo ono malaaya kyalina kyangu nnyo okugamba nti n'omusajja ono andeepinze yafuna mukisa kuba bamalaaya bazibu nnyo. Kakati ate kambajjukize mujjukire waliwo omukyala malaaya eyeesiba ku father yali ava mu Kiyinda Mityana Diocese ku makya ng'akedde nnyo ndowooza alina mission ze. Omukazi malaaya nga baamugula ne bamutwala esaidi z'ebulenga. Omukazi malaaya yakeera ku makya okuyimirira ku kkubo okulinda taxi. Kati father ava Mityana ajja agenda e Kampala. Omukazi bwe yalaba emmotoka n'agiyimiriza. Father n'amugamba nnyabo olagawa nti ŋŋenda Nateete ntwalaako ssebo. N'amutuuza mu mmotoka. Okumutuusa e Nateete omukazi n'amugamba nviiramu wano. Omukazi yakuba nduulu. Uno yasoza nkalakata biki teyansasudde kaakati biki. Omusajja nga father ng'ali mu kkoola. Oba kite amangu ago abantu bakuŋŋaanye. Father kiki okuzimalaaya nedda musasule naawe ogenda kusuwaala. Father n'alaba nga mu butuufu agenda kusuwaala. Kye yakola father kwe kukwata mu nsawo nakkiriza asasulire ekiswalo kye. Ekitabaddeeyo lwa mutima mulungi. Era father n'asasula ssente abantu bonna ne bagenda nga bamanyi nti father yaguze malaaya. Ninga kaali kazannyo. Anyway, bankuba byeyo tuleme okubeera n'amaalo. Nze bwe mbeera mu kibuga mbeera suicide. Oba kitegeera oba ntambudde saati amapesa nsiryeko limu aizulu kasitamba nga ndi mu kibuga. Nze bwe mbeera mu kibuga nkwata akasimu kange kakatooki. Oba kitegedde ate nga nkakutte ngakwata bwenti nintambula zonna mu kibuga ntambula ndi mu banda. Oba kitegeera kuba mmanyi be ndi mu babanda. Edi Mezaya agataliiko sino tata Jaden tata Virima mutabani wa Alice Nakakande Emityana. Mbalamusizza nze ndi Sweden.